Oluganda tukwaniriza nate ku kyoto kyaffe ekya Sofira. Olwaleero tutandise akatabo kaffe akapya akayitibwa Sinbad Omulunnyanja. Engero z'Abawarabu zino zaakyusibwa Aaron Lubwama okuva mu ngero z'Olungereza zaakyusibwa Sir Richard Burton. Oluganda lwayongera okulongoosebwa Kakensa MB Nsimbi. Eno y'ennyanjula y'akatabo. Engero z'amawanga amalala eziri mu nnimi zaffe ennansi tukyalina ntono nnyo wano mu Uganda, n'olwekyo kya mukisa munene ddala okufuna mu kiseera kino ekitabo ekirimu engero z'Abawarabu ezaakyusibwa mu lulimi lwaboffe. Nsuubira nga buli amanyi Oluganda anaakisoma ajja kunyumirwa engero ezikirimu, ate nga bw'ayiga n'ebintu ebitonotono ebifa ku Bawarabu ne ku mpisa zaabwe era ne ku nsi yaabwe. Ng'oggyeko okutumanyisa ebitonotono ku mpisa z'Abawarabu nga tusoma ku nfumo zaabwe, ekitabo kino kyongedde okutulaga obugagga bw'olulimi Oluganda, kuba kyawandiikiddwa mu Luganda olulungi ddala nga buli kintu kinnyonnyoddwa mu bigambo ebitegeerekeka obulungi. Neebaza nnyo Omwami Lubwama olw'okutukyusiza ekitabo kino. Nina essuubi ddene nti wajja kubaawo abantu abalala bangi abanaafuba okukyusa mu nnimi zaffe ennansi ebitabo ebirala ebiri mu nnimi endala. Ekitabo kino nkyagaliza okusomwa abantu bangi banyumirwe engero ezirimu ate beeyongere n'okuyiga Oluganda olulungi. Ebigambo bino byawandiikibwa Omwami Jeggi Sseŋŋendo Zaake. Olugero lwa Sinbad Omulunnyanja. Edda ennyo ku mirembe gya Khalifa Harun Rashid, omulangira w'abakkiriza mu kibuga Baghdad, mwalimu omusajja omupakasi eyayitibwanga Hindbad. Hindbad yali mwavu ng'omulimo gwe ogumuliisa gwa kwetikka migugu ku mutwe. Olwali olwo Hindbad n'apakasa okwetikka eggugu eddene. Olunaku olwo lwali lwa bbugumu nnyo. Bwe gutyo omugugu ne gumwokya nnyo n'aweevuuma ng'entuuyo bwe zimuyitamu yenna. Yali akyatambula ng'eggugu limukembya kwe kutuuka mu luggya lw'enju y'omusuubuzi Naggagga olwalimu ebituuluuze by'emiti ebiweweevu. Teyalwa, nassa eggugu wansi n'agenda atuula kumpi n'omulyango gw'ennyumba. Yali kyajja atuule wansi, obuweewo ne bumufuuwa nga buva mu nju munda ne bumuleetera akawoowo akalungi ennyo. Teyalwa, n'asemberera ddala kumpi n'omulyango. Yagenda okutunula munda ng'ekiri omwo si kibejjo. Yasooka kulaba bakubi ba bivuga n'abayimbi abalungi be yali talabangako, ate n'awulira n'amaloboozi g'ebinyonyi nga bitendereza Katonda. Yalaba amayuba, enkusu, amafulungu n'ebinyonyi ebirala bingi ebyewuunyisa. Gwe wamma n'afa essanyu. Bwe yali ali ku mulyango n'alingiriza ddala munda, eyo gye yalaba abaddu n'abaweereza abaafaanana ng'abo abasangibwa mu mbiri z'Abakabaka. Obubuyaga bwe bwafuuwa ate akawoowo ne kamufumitira ddala mu nnyindo, n'amalusu n'atandika okumira omuganda. Olwo Ssempala n'atendereza Katonda nti ayi omutonzi era omugabi wa buli kintu. Bw'oyagala bw'obawa tobalirira, ate bw'otayagala bw'obaavuwaza tomanyiiyo munno. Ogulumizanga bw'oyagala ate gwossa ab'amaanyi. Ate era n'ayongera n'obugambo buno bw'omuyimbi ow'edda nti ng'abanafu nfaafa abatalina kantu, so ng'abali mu kweyagala okwereere bangi. Nze kennyini ndi mu buyinika obutagambika, ate teri amanyi buzito bwa mutima gwange. Abalala bali mu bingi tebamanyi bukoowu, buli kaseera kye baagala kye balya, banywa ne bazina ne bayimba. So nno ffenna ffe bamu. Naggagga ono anfaanana nange mufaanana, naye ate laba enjawulo yaffe, tuli mubisi na mususa. Weewaawo njogera bwogezi Ssenenya Mutonzi, kuba ye mugezi era mwenkanya. Bwe yasirisa ebyo n'ayagala okudda mu ddene okutwala omugugu gw'abandi. Mu kaseera ako waavaayo omulenzi eyali alabika obulungi era nga n'ekyambalo kye kya kitiibwa. N'akwata Hindbad ku mukono n'amugamba nti yingira, nannyinimu akuyita. Hindbad yasooka kusikattira olw'okutya naye nga talina bugaaniro. Bw'atyo n'ayingira mu nju n'atunula erudda n'erudda n'alaba ekisenge ekinene ekijjudde ebyakaloosa n'ebibala ebyengevu n'eccupa ezijjudde omwenge, nga buli kimu kiteekeddwa ku mmeeza yaakyo. Ku ludda olw'ekyengulu Hindbad gye yasanga nannyinimu ng'atudde wamu n'abakungu abalala nga banyumya.
nannyinimu yali musajja mukulu atuuludde ng'ekirevu kye kitobesa envi. Hindbad bwe yamulaba ne yeebuuza munda ye nti simanyi ntuuse ku kimu ku kitundu ky'eggulu nandi kingudde ku kabaka. Awo ne yeeteekateeka bulungi n'abalamusa n'eggonjebwa nga bw'anywegera ettaka emirundi 3 n'alyoka yeesimba ku mabbali nga yeewombeese. Nannyinimu n'amulaga ekyokutuulako n'atuula. Yali yakatuula ne bamuleetera ebyokunywa ebiwoomerera wamu n'ebyokulya n'alya n'akkutira ddala. Bwe yamala okulya ne yeebaza Katonda nti Katonda asaanidde okwebazibwanga n'okutenderezebwanga olwa buli kimu. Awo nannyinimu n'amubuuza nti erinnya lyo gwani era okola mulimu ki? Ko Hindbad nti erinnya lyange nze mupakasi ndi mwetissi wa migugu gy'abasuubuzi. Mu kwetikka emigugu mwe nfuna ekyokulya. Ko nnyinimu nti nange ndi mutambuze wa ku nnyanja erinnya lyange nze Sindbad. Naye nkusaba onziriremu obugambo buli bw'oyogedde ng'oli ku luggi. Hindbad n'akwatibwa ensonyi n'amuddamu nti sebo nkwegayiridde nnyo tonsunguwalira oba okunnenya kubanga okulaba ennaku n'okwavuwala ennaku zonna bimalamu omuntu empisa ez'obuntu bulamu. Ko nannyinimu nti totya tewali akunyiigidde kubanga ofuuse muganda wange wabula njogereramu obugambo buli kubanga bwe nabuwulidde nabwagadde nnyo. Awo Hindbad n'addamu ebigambo munne ne bimusanyusa nnyo. Sindbad n'amugamba nti Sseruganda nange ebinfaako bikulu nnyo era byantiisa kyokka nja kukunyumiza byonna bye nayitamu nga sinnatuuka ku bugagga buno bwe nnina. Ebintu bino byonna okubifuna namala kulaba nnaku nakuyita mu bizibu ebitagambika. Emirundi emmeka gye nakoma ku mugo gw'entaana mu bulamu bwange omwali obukoowu n'okubonaabona okutya n'ensisi. N'akatambula eŋŋendo 7 ku nnyanja naye buli lugendo nalabanga ebyamagero bingi ebyewuunyisa era ebyentiisa okuwulira. Ebyo byonna byantuukako lwa kuteesa kwa Namugereka nga bwe kyawandiikibwa nti tewali ayinza kusumatuka ekyo ekyamutegekerwa. Kale ntegera amatu nkunyumize olugendo lwange olw'olubereberye. Owooluganda bwe tuti bwe tutandisa akatabo kaffe Sindbad Omulunnyanja. Tujja kukomaawo leero tulyoke tutandike bulungi olugero lwa Sindbad Omulunnyanja olw'olubereberye ku mulundi ogujja. Naye tukusaba like, share ate osubscribinge tusobole okutambuza omukutu gwaffe guno. Akuume nnyo atakuumira mpeera tulabagane omulundi ogujja.